n'abalungi bambi abatalina musango. Mu mateeka bagamba nti kirungi nnyo okuleka abamenyi b'amateeka 99 ne bayinaayina okulwanyisa obwannakyemalira obw'ebibiina by'obufuzi. Munnange waliwo era eyo gye twasoma mu skuulu enkozi ku democracy ti waliwo obwannakyemalira obw'omuntu nyine wabawo n'obwannakyemalira obwa political party. Kankugereze mu Uganda tuli under a dictatorship of one man Museveni. Naye e Tanzania bali under a dictatorship nyo because gotosola gamba nti nambo za kumye kadi gwakanga musana ka kirota bulamu newe mutegeka akalulunga kategekeddwa mu ggulu nga bwe gamba nti bwenkulaze ne mu lukiiko lw'omu ggulu wabaawo abatuula wasobola okubaawo empulunguse omuntu omu oba babiri bambi ddala abanyigiriziddwa nga twabadde awo nga kati nze mmanyi 95% akalulu enkola y'ewaffe. In fact togezaako wadde n'omulundi n'ogumu otugeraageranya n'ebyabadde mu NRM eyamu bibi nnyo owulidde ebyewaffe bya kitegeevu nnyo nti newankubadde kati owulira nti waliyo abakukkuluma naye tewannabaayo omuntu atta munne. Naye baana abatta abantu Ssekikubo yajja mu palamenti n'akaaba amaziga n'agamba nti bwe baakuba essasi engalo yiino mugiraba ebbwa nti ye deri kasita lyakoona engalo eno neriddayo nerikuba omuki omusajja wange ye nerimutta. Naye yagenze mu kakiiko k'okulonda aka NRM ne bagamba nti akalulu keremiyaga kabadde kamazima naki na bwenkanya. Naye nze ewaffe waliyo abantu abakomplaininze ng'olwaleero kaadi zaabwe zibaddidde nga akakiiko kagambye nti oba ekyo kyabadde bwe kityo then gwe muki gwe mutuufu wano. N'olwekyo nti era nagambye abantu bewange nga mbasoomooza naye mbagamba nti ekikulu ennyo ffe mu NUP tukkiririza endowooza yaffe ekkiririza mu maanyi g'abantu. Amaanyi gaki g'abantu bw'oba owulira ddala ng'ekibiina kyaffe kyasaze bubi in fact tewali badde naawe eyali baddaga nti bannanga abantu bansabye twalisanze abantu batudde wali mu lukiiko 1000 ne bagamba nti NUP yaffe gye tuwagira ennyo ate yeeyamye ono omwana waffe kaadi tugende tukuwandiise era twali balabye era nkubuulire agamba we wanaabeerawo omuntu yenna gwe bagambye nti toyise mu kakunta ka NUP n'abanga omu ku be twesigisa obuvunaanyizibwawo ddala yalidde enguzi n'ateekawo omuntu omutuufu kubanga naffe abantu tetubajja mu ggulu n'ateekawo omuntu omukyamu. Bano abanyigiriziddwa ab'omu kitundu ne bagamba nti affe tusigadde tuli be NUP naye tutaddewo no independent ajja kuwangula. Naye bw'onooba ng'okozesezza bukozesa kinyumu kugamba waliwo kati nawuliddeyo enjogera empya yazze nteeka okubeera ku ballot paper oba okubeera ku ballot paper bagabako omusaala wakiwulidde waliwo abantu kati abagamba bassebo ne bannyabo kakibeki teeka okubeera ku ballot paper. Njagala kubuuza ku ballot paper bagabako omusaala so n'olwekyo nze kyeggamba kiri bwe kiti ku lw'omuntu omu omulungi ayinza okubanga ebyamazima yanyigiriziddwa nze ndeke kya independent ne kisigalawo era nga mmanyi nti anaakigendamu olw'ekinyumu ng'agamba mbu abantu be bandagidde abantu bajja mwegaana si ffe twakulagira tukubemu bantu mulirawo kujeemera process nadda kankubuulire batugamba mu nkola ya demokrasiya. In fact kyenjogera kye kikumalamu n'amaanyi gwe abadde agenda okwetwala obutwazi ku kya independent. Batugamba mu demokrasiya buli wakonkona ab'okumuliraano bagamba yingirawo wokonkonyewo yingirawo mbu naye bwakonkona ku luggi lw'ewange buli muntu akola ki aggalawo. Mu demokrasiya abantu baagala ayingire ku muliraano naye bwakonkona ewaabwe kati demokrasiya bwakonkona ewaffe mu NUP kyensobola okugamba kiri kimu nze sikolima
njagala kubagamba mu abasazeewo genda ku independent nti genda webake onyumiza omwoyo gwo ennyama yo ng'enyumiza omwoyo gwo nga gunyumiza ennyama yo awo tulo nga tunaatera otutwala omwoyo gwo guba gunyumiza ki ennyama yo leka kugamba nti abantu bakusabye nga tebakusabye amala kakasa nti abantu be bakusabye abantu bwe baba bakusabye in fact tubalaba n'obbalaba naye ekyo ndabanga ekyanga omuntu asobola okukunga abantu ne bambala ekifaananyi kankubulire musiru oyo munnabyabufuzi alowooza mbu abalonzi abo abawansi tebategeera munnanga abantu abo bwe baba baagala ekintu ne bw'obafumbira omuceere bayinza obutajja naye olaba bazze ne bakiyimirizaawo ne bakironda baba bamwagala n'olwekyo nze ŋŋamba bwe nti ng'omaliriza tetujja baggalirayo kubanga kati nze bw'olaba okulonda okuli mu bibiina ebimu kati ewaffe omuntu by and large era twabadde n'omwogezi n'agamba nti nze ndowooza nti ebitundu 95 wabaddewo okukola okulungi ebitone nnyo ebisobola n'osonyiika nga n'ebimu byabadde tekiniko ng'omuntu yajjuza n'ateekawo ekigambo ekirala ne temptation gye tutasobola kufuna kwe kukwasa mwami Museveni omukisa okuwera obumyufu okuwera bajjajja abatusooka mu maaso the spirit eyateekesaawo omukisa gwa independence tetuteekwa kuyomba nayo kubanga look here owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu yasaba kaadi ne bagimumma ebibiina ebyaliwo singa tetwalina aba independent candidate singa tetwafunako ku honorable Kyagulanyi talina waayise Ssentamu kati olw'omukisa ogwo ogujja eri omusajja omutuufu omu guŋŋambisa nti ekyo ekintu kisigalewo naye ndabule bannabyabufuzi nti abanaakigendamu nga mugenderayo just kinyumu kukyabusinga abantu mujja basangayo baba arresting. Njagala kugenda wa Honorable Kiwanda ndowooza tuyingirire ku nsonga kubanga kyadde kimu ku that is the spirit etidde ddala ebibiina ate eruwa abantu bano bonna bali mu parliament that is the selfish reason gye bakozesa si opposition bokka ne n'aba national resistance movement bwe tubanga tuli bakuza political parties nga tuzimba ebibiina by'ebyobufuzi tulina okufuna principle ebintu bye tugamba mbu amaanyi g'abantu simanyi abantumye njagala nkubule there is no one particular time mukyala Betty lwayituuka emukono n'abagamba neesimbewo ne wabulawo abantu 100 abamugamba nti komawo tekijja kubaayo naye eriba decision ya Betty gyalisalawo olunaku lumu n'agamba zinambozesesaba mu kalulu nga akalulu k'omukibiina kasita nkagenda mu kyenkugamba nti ng'oggyeko nze kati nga bwe ndi mu vetting ya NUP ne bwe bajja ne NUP ne bagamba nti Katonda yagigwereddeko mukono era tulinda nga nesimbyewo naye mbadde gamba nti naye nkugambye nti eno principle omanyi osobola okukola ekintu otaasa abalungi n'oyambiramu n'omubi principle eyo nenkuwa ekyokulabirako nti ebibiina by'obufuzi wano byammako ku Kyagulanyi Ssentamu kati that's now blackmailing we shouldn't baptize it tugibaptizingeko Kyagulanyi kandeetayo omuntu omulala let's discuss ebibiina by'obufuzi wano byammako ku Erias Lukwago kaadi najja bannakampala ne bamulonda nga byali bijimumye mu bukyamu ntuukirize my submission nga Betty naye bwe namulese n'atuukirize ye kakati bwe twaba kuzimba ne bwe kiba Bukatoliki ne bwe kiba Bukristaayo ne bwe kiba Busiraamu kasita otandika obukwakkulizo omuntu ono yandiwasiza abakazi bana atasusa ne watwala 6 kubanga n'ow'omukaaga alina ensonga lwaki yandiwasiza 6 oba 7 naffe abakristaayo ina ensonga lwaki wandiwasiza 2 oba 3 kati naye bwebeera nga ye principle y'ekintu kyemukkirizganyizaako
toyina lunaku na lumu lwojja kutuuka ekisano ga nti tewali kukakwakulizo konna kandobera ekisooka nze sagament independent yetaagisa and that obuteri parliament etali ba independent naye mu constitution yaffe kyetubulamu kwe kudefininga omuntu atandika ddi okuba independent atandika ddi okuba independent naye omuntu ng'olwaleero kwebuuza ku mukyala enkyalo okwebipande waliwo kati abakyabusinga era abagenze ku bya independent mu ngeri y'okukivoola bajja kufunirayo ennaku ate teri kazitowa nga ka independent kubanga ne colleague wo gwolowooza nti ono Annual wange nnyo atandika n'okukulenga nakulengera bw'ati ogenda okulaba ng'asaze bw'ati naawe bennyini abalinga abakuwaga kati time etuuka bwebadde ambaana bakakofiira badde nabo mugundi nga omuntu gana ne gundi ndowooza enkyajja kujja ogenda okutundira mabega gatomulabayo teri kalulu kamenyanga kaba independent naye mbadde nsaba katono nnyo mwangu waliwo kati nze kyembadde nsaba Annual nti electoral commission bwe muba mutulaba olwaleero nyina ekinsanyusizaamu jonna badde ne conference y'ebibiina ku Sheraton badde bateekedde babayita ba women situation room nenjogera n'aba electoral commission ne bagamba nti kati kyetusigadde waliwoko essuubi lyendowooza nti bwe tuba tuli kutte bulungi tuyinza okuzimbirako kubanga omuntu yenna abanga anyigiriziddwa olwo naga nti kaŋŋende mu kalulu kawamu kitegeeza akalulu aka bonna akalinamu trust akalinamu essuubi Sauda baba bamunyigiriza wano Kiwanda baba muyigiriza wano nagamba nti kaŋŋende mu kalulu ka bonna kitegeeza ekyo kituufu then kati electoral commission is upon you okuba nti muteekateeka akalulu k'amazima n'obwenkanya so ati trust y'abantu eno evudde eno gye banyigiriziddwa yonna n'ebiwundu byonna ebesobola okuba nti omuntu asobola okwejjanjabirako awo otherwise ekyo nakyo bwe kinabanga ekyo tekibaddewo then ekinaba kiddako kijja kuba ng'omukazi oli abuuza nti omuntu agoyingewa ekirala kati abantu baffe balina waliwo onabetwaga nti kati mujja kutegerawo what is people power kakati abantu wano bunaku tubagamba people power a national resistance movement people power the real people power is NRM olwaleero ng'abantu bakyalinda eddoboozi ly'omuntu omu okuva emagere eryaffe lyagenda mu bantu ate nedda sijja kubeera wano ono n'ayogera ebyobulimba in fact abo be bakuba akalulu nga ali wano atulimba mbwe waabwe abantu be basalawo Kiwanda bete bakwogera wano nogamba notunyumiza ekyo munukisa omulungi olutabalulo n'olwakalulu ka NRM obadde olugoberera nawano ku NTV lubaddewo nolaba bwe tugenda mu kyalo nolaba layini bwe ziyuuga ogenda okola okutunulayo mabega nga layini tekola ki ekyo kyebayita people power naye kino ekyokulinda kaadi ey'omuntu oy'akakiiko akatuddako abantu 3-4 eyo si people power. People power, the real people power is the national resistance movement. Era njagala nkole fena okukemebwa okwo kwatutuuka kennako ezo mu Central Executive Committee. Mwami Kidega yajja n'obuwa n'abantu abalabiri okuva engulu okudda mu kifo kya Jacob Olanya. Kakati ne bajja bana bwe batuuka mu Central Executive Committee tuzze bana twagala okubeera ba chairperson ba Northern Region. Of course ne tusaba mmwe nga seeke mulondeko mutusalireko fa abasatu abasigadde tetujja kukaayana. Chairman wa party n'abagamba mmwe wantisiza mbe nyini nga mmanyi mubakyolira ngonawa ekyabaleese okuva eri ne mujjanga muli bana era muddeeyo mwerondeko omuntu omu mujje wano mweyanjuga nti ffe twekubyemu ono gwe tukirizganyizaako kyabalema baali baagala batutega akalipo badde bwe baga nti bagoba Kidega bagoba Obuwa ne waba gundi kati ekyo NUP kati akatyabaga keetuddemu ne bwe munaabakola otya anti when kyemwogerako ekya people power ddala kiri real but as of now temunakituukako
mukyali ku individual power abantu ekintu twatwogera people power gwe laba nga mama mwanyi naze bito badagamba nagambere waffe newankubadde esase lyokugo olwaleero ne mukavuyo kafaako teri wadde yasunye munne teri yo gwolabayo n'omu yakaseguse nese kikubo gobogerako bwatu era akyali bwati gwe mbuulirayo omuntu omu wadde kuba kyemaani bw'eggombolola eyanyigirizibwa eyagenda kati yakyusiza ekibiina wa National Resistance Movement kati olwayo tulina Mutebi bwetwogera ku bantu nga Meya Mutebi nja kubuulira nakikulu Meya Mutebi olwayo ndowooza akakyusa ebibiina emirundi ng'esatu lwogera lwa nsonga nti these people bunaku tubagamba tebatunuulira struggle gye mulowoozaako struggle ya nsawo because olwaleero Meya obeera nga kale bakuwangudde mu kalulu gamegani naye as long as mukyayina kye muliko kiri betobeda kyayogerako naga nti anti kyetuliko si kulongoosa mbeera ya kkomera kyetuliko kulwanyisa oli akutte kufulu kakati actually kati abantu kyebaliko is survival wali munda nti singa wabaleesa akawunga kano nfunako kenkana ki kati abatunudde eri betu wabadde agamba batono nnyo abantu banoonya survival nze Mutebi mbaddewo ntya next 5 years kyobola nti kyobola nti asobola okuba nti kati mpiseewa kyobola nti aga nti mpiseewo okutuuka okubanga nsigala ndi Meya mpiseewo okusigala nga ndi member wa parliament mpiseewo okusigala nga ndi wano kati focus gye tuliko nzwalayo nga kiwanagana nga yes nyinza okubeera nga siyiseewo nga member wa parliament ne annual ayingiddewo azze si mukwano gwange actually mu politics not necessarily nti olina kuba mukwano gwange niye kisooka interest nti naye singa kinaatuuka ku nsonga nga waliko ensonga gye bakubako akalulu omuntu ono anaagikubira side ki kubanga ensonga saani akuwangudde mu kalulu ka primaries ensonga erimu nti naye principle gye tuliko wali mu maaso gye tugoba omuntu ono anaasigale ng'ensonga eyo gy'aliko then ugamba no kankiwa obudde ffe nga abalimi b'emmwanyi bw'ojja n'owuula emmwanyi zange ekiro enkya situndwa kibanja kyange tahaba nange emmwanyi baziwuludde kati nki ekibanja nkitunda nkulinda nenyongerako n'ebigimusa neziddamu nezimulisa kati naye buli wabaga nti bazibye ekyo ekibanja kyantunde ekibadde ekyemukono ojja kutambula paka lw'onoobimalako kubanga buli gy'onootuuka waliyo ababbi ate wali abaziwulula ekiro buli kibiina kyonoogendamu kiina ebizibu byakyo nze kyemba mbasaba naddamu aba National Resistance Movement the issue si yakusenguka mu kibanja kyo si yakutunda kibanja kyo ensonga eri emu yakumanya nti omubbi leero ne bwankuba akubbye ffe mu byobufuzi tulinga bayizi tofa nsolo yefa bwekolema kunoga nti ndigitta kuluddako otherwise bwetunaba tuli bwetyo tetugenda kuzimba political parties mu ggwanga lyaffe. Sheikh Kamyuka bw'otunuulira ensonga kati eno eriwo ey'aba independence kwawaliwo bwe tulabye abavuddeyo ne bagamba nti nze ngenda kujja nga bwannamunigina naye tekitegeeza nti ekibiina nkivuddemu balimba nkisigaddemu naye babeekwasa kati nze ndi musiraamu obusiraamu tugamba okusaala eswala 5 kati wavayo n'ogenda ku muzindalo gw'ekyalo n'ogamba abange nze sigenda kuddamu kusaala swala n'emu nendi musiraamu naye obusiraamu sijja buvaamu kakati omuntu ogwo gubako ekikyamu kakati ku kyendaba ne kyenalabye ekisooka nti ngawo naye bonamboozi bwagambye nti babalamuzi wali abalamuzi bano bagenda okulamula bano either okutte kaadi oba independent abalamuzi bo balamu emitwe gyabwe ate miramu nnyo naye kino kirekawo ebibiina by'obufuzi yandibadde gundi nti ebibiina by'obufuzi mu Uganda entambula yaabyo nali wano nakikugamba omanyi lwaki bano aba NRM bakuba nnyo bano aba NUP nti bane bano banoonya we baliira bagala nnyo okuleeta layini bagala nnyo okuleeta layini eyo okunafuya bakirayanti baabano bandukugwa bamanyi nti kireza ne bannamboozi nabo banoonya we baliira naye nyina ekino kyembadde nzijangoberera mu bibiina mu NUP nga ndaba akakiiko kaabwe ak'ebyokulonda katambulidde ddala wansi eyo nzijja nga katambula nnyo mu regioni eyo mu buli regioni ng'olaba abantu bakola ki bakuŋŋaana baba vetingira egindi ekyo kiba kitegeeza nti oba oliawo tebabadde na order yonna gye babadde balinda kaakati ebibiina by'ebyobufuzi kibirekawa
olunaku bannabyabufuzi lwe bazuula nti ebyobufuzi tebukyali buweereza efuuse bizinesi ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda lwe byaggwawo kankuwa ekyokulabirako nze nalina omusajja gwe nagoberera ennyo ewaffe emakuta bamwitanga Honorable Mutebe Kityo Honorable Kiwanderoza yali akyali muvubuka ebiseera ebyo yes parliament y'omusanvu Honorable Mutebe Kityo parliament yabo bayali ngefuna $5,000,000 by the bafunanga $5,000,000 mutwala 2 nga tuzifuna mu Bank of Uganda twagenda na musimba aha naye mu bimu ku bye nalaba mu kiseera ekyo mwavu nnyo musajja wa Honorable Mutebe Kityo nga bwe mumubikira nga tannatuuka wali maiti temuziika si yali yakiteekawo wabula egundi ekitiibwa ebiseera ebyo bannansi kye baali bawombaka wa parliament nga ne Honorable Kiwanda okujja okuziika obuziiseewo bwesimba kuba kansala owangula buwanguzi ku mbaga okitegedde yazze ku mbaga ya muwala wa Nambooze Honorable gomanyi kitegeeza ekyo kakati bizinesi nejja emalamu bakasolerwanga ewaffe twalinanga Kaduna Birubega nga bwajja ku ssomero abasomesa tebassa abayizi tebeetakula bona bayiseko ku ssomero so kati ekitiibwa ekyo kyekyali kirina okuzimba ebibiina by'ebyobufuzi naye kati ebibiina by'ebyobufuzi ebyatuuka ekiseera nti buli muntu alina komandi tekirimu NUP yokka ne mu NRM komandi mweziri wakimanyi nti RDC asobola okuwangula Honorable Kiwanda Akalulu mu region just RDC atuuka ku mukolo ne bamuwa entebe nga tebanakuwa okitegeera RDC tayita mu kalulu okitegeera tamanyi na pressure ya kalulu bwekola ki naye se bayinza okujja navuyisa Kiwanda ataddemu sente ze akubye ebipande akoze eki ne bagaa tebajja kukolanga eri RDC tusooke tumwebuuze kulabe kyagamba kati eyo ekireese obuzibu nti ebibiina by'obufuzi byonna birina okuddamu okutuula wansi bitandike okusomesa abantu ebiruubirirwa by'ebibiina byabwe nti abaana ba NUP babakubanga babatuuza ne babagamba nti ekizibu kyaffe si kyakufuna kaadi wabula ekigendererwa kyaffe kyekino naye bonna ne buwalabi batawukuuse ne bakula bwe bati babadde bali munga bali mu nnyanja ng'ebiruubirirwa ebyabatwala wali ekavule tebabikola ki nzija linda Honorable nzija tebabimanyi bagamba nti ekibi kikira eŋŋoma okulawa NUP yabadde ne bacandidates 40,000 abantu betuulira abagamba mbu abatiisatiisa okujjira ku independent tebanawera wadde 10,000 naye omuntu ayagala atulowoozese nti kyekisinga obulungi ekifo ky'okusooka okuserebulatinga ebisinga obulungi abasinga obungi bakkiriza mukwano gwainfact kyovaolaba kati olwaleero olwogera bwoti madada olugira bwoti oba tokyasobola kwogerayo mannya gawera 5 ng'okoma ekisookera ddala kyenjagala Honorable Nambooze nze ng'omuntu mujje egumba mu kifuba NUP saagala nnyo okugigeraageranyanga nnyo yonna ku bikundi gyembeera ne NRM because sosobola kuddira muwala atalabanga ku musajja omugerageranye ne Naalongo nedda namwandu okitegedde kakati yafa bukadde awo tobera mwenkanya naye kyetulina okutunuulira n'ekirala ate Naalongo bw'omusangayo n'akugamba nti yakyali mbeerera gwe tomwewuunya nomugeza ne namwandu ng'ate bba yafa bukadde mu myaka gya NUP by the way koze na nnyo bolabanga omwana omuwala nga yakafumbirwa wiiki 2 naye nga abamaze mbufumba emyaka 3 bwe batuula yagenda n'abakanyisa bwe omwana tomwewuunya ng'ekyalo kyonna kyogera ku mwana oyo bane twasenza omuwala oyo bananga atuyambye nnyo tujja nakumuwa nakyo kikulu nnyo naye kyetuleeta gwe mulamwa nti political party bwe zitambula bwe ziti oyinza okwekanga nga ne NRM after Museveni oyinza obutagiraba teriiwo
okitegeera nti ate tuze tukirabako nti ne UPC afuta obote tewagikola ki n'olwaliro ekyalwana kufunayo kansala w'abalema kibiina kimu kyokka kisabayibinze okitegeera ate tugibala tuyinza obutagibala olwaleero because singano yafunako ku buyinza emyaka 10 nebukwatako bweti naye twandibayika tugiteetako ku mmeeza kakati tutandika okuzuula nti NUP obwedda ndaba n'abantu abagamba Kyagulanyi yamye gundi kadi nengamba is it true naye ate nga nze bwe nali ntambula nga ndi ewaffe empigi nalaba abajja okuveetinga abeetaaga ebifo Kyagulanyi sina nawe namulabira bamala babitwala eri era kiringa bonaagamba tegeera so kakati ekyo oyinza obutakiteeka nnyo ku gundi n'omanya nti ebyo byabufuzi byabano abaagala okunafuya olina okumukubisa okitegeera buli kibiina kireeta embeera yakyo mwe kigenda okuyitamu okusunsula bakandidenti baakyo bagenda kutambula batya kubanga ne FDC yasunsudde so ekiri naye wabalabyeko ekololo nga basimba mu mugongo ate PPF kakati olwokuba nti abawala bali babiri ku kyalo olwokuba nti abawala bali aba bali babiri ku kyalo NRM na NUP kati discussion yonna ku kyalo awo weekoze eki weetunudde okiwulidde kati kana akawala ka NUP tebaagala katunule mabega tekeetakula tekalina kwekoona kagere okitegeera kuba ke kagola akali awo naye kye tuyinza okujjamu nti nemwena tuwadde ebintu ebibadde bitatambula naye obulungi nalabye mukwano gwange Kalangwa ng'agamba zino sente zendabye wano naludde okuziraba yagambye era okumanya babadde ne sente Kasolo teyakomye kugula balonzi naye yaguliddemu neyeesimbyewo Kiwanda kakati ne president natuuka okuga nti embeera ebadde wano tugenda teekawo akakiiko okimanyi nti president Museveni yatidde sente ezabadde kololo nagamba nonze mbafuga bavuddewa kwegambanga naye ebigenda mu maaso abikola ki era njagala okutegeeza singa president Museveni nga NRM demokrasi waabwe abakkiriza okukuba ku Museveni akalulu yabadde tawona kololo nkiddemu singa nga demokrasi wa NRM nga yabadde abakkiriza nga tebalizavingawo basajja babe babiri mukadde wange Haji Kigongo ne president Museveni nga bonna badde bagenda mu leesi singa ebya Museveni kati birala because abantu yakitegedde nti abantu tebakulonda lwa kwagala abantu bakulonda lwa mmere gyobakoze eki gyobawadde nze nyina mukwano gwange wano mu kibuga namukubidde simu nga bali eyo kololo ne mugamba waaye yangu wako jompe kasente nangamba soko olindeko nkyayina gwenkyabaza ye tannabakunzijjamu ne mugabo nogenda balonda Namboza ina ka information okugamba nti omwami Museveni yabadde yeewuunya byabadde bigenda maaso kololo kwe kulowooza nti nno sitaani yeewuunya ebigenda maaso mu Geyena maaso mu Geyena nti sitaani abeera abikola ki abyewuunya singa yabadde abyewuunyiza amateeka gonna weegali agafuga Uganda amateeka agafuga ssente gagana money laundering n'ebiringa biki naye siffe naye mu kamwa k'aba Kiwanda omanyi kati Kiwanda ekisooka Kasolo yamugjeemu ali ku ddene lyali tudde kigambo kinene kyotadde ku mbabuulira ebyamazima kati manyi begase bino nabijje ku gundi omanyi bagamba mu nnyanja mulimu ebisolo bibiri ebifaanagana ekimu yogoonya abazungu bagiyita crocodile ekirala fe Abaganda tugamba mbugonye enkazi naye abazungu bagimanya eyo bagiyita alligator kakati bagamba nti alligator bw'avanga mu nnyanja n'akugamba nti ndese mu nnyanja goonya mulwadde gw'ow'okuttale tokayananga nogamba nti alligator neva mu nnyanja negamba munange kyendese mu nnyanja goonya ndese endwadde gw'ow'okuttale tokolanga ki kulisi bali omunsi Kalangwa kadaaga mu maaso ga Museveni bwati
ng'amusomera bagambye n'abalala bangi nnyo nti sente ze balabye Kololo. In fact omu ku baawangudde era musajja wattu simanyi bwe yayiseewo oluvannyuma Uhuru yagambye nti sente ze ndabye Kololo nga zigula abalungi abalonzi ziddugaza Namagoye. Mu kukimala yagambye nti bw'oziyiwa ku Namagoye afuuka owa Kaleni eyaffe. So Mwami Museveni singa yabadde tali mabega wa sente ezo singa twawuliddewo dda ne poliisi ng'ekola kubanga ne poliisi ne bwe banga obumenyi bw'amateeka bubadde mu kibiina kyammwe nabo buyingiramu. Naye kati kankubulire Museveni yennyini nkirinako ne bwino yawadde Kadaga obukadde 8 bwino namugamba genda ogula akalulu genda ogula akalulu ate n'amala ng'amusuubiza n'omusuubiza nti nja kuwaayo ku balansi ate n'amala n'amuvuganya naye n'amuwa. Omanyiye Museveni bw'ati akubira mu kizikiza n'assaako ettaala n'abuuza nti ani akubye bannange ajjako ettaala nakuba oluyi n'ateekako ettaala nakubuuza nti Sseruganda ani akubye. Esente zabaddeeyo zabadde sente za Museveni era ye yazitandikako. Yatandikira mu palamenti n'ayita ababaka ba palamenti n'abawa 10 era kati batoola ku sente ze bayita eno classified account. Bw'otunuulira olukiiko olwavuddeyo Mwami Museveni yagenze Kololo ng'agenze kuwamba kibiina kye NRM akifuula eky'omwana we Pierre. Era ebyavudde mu kulonda muwozi bimusanyusa. Yatandikira eri mu NRM primaries n'agamba nti bassebo ne bannyabo njozaayo z'abawangudde aba Pierre. Kati tebereza akalulu ke NRM naye muwozi yawandiika nti njozaayo z'aba Pierre abakoze eki abawangudde. Ono Kiwanda yennyini nga Kasolo tannamugyamu yajja ku pulogulaamu ne musangako ku kizindaala ekimu n'agamba nti bannange nze gwe navuganyiza naye mu kamyufu Emitiiyana yabadde ne ssente yabadde n'ab'emiggo yabadde n'abatujju tiwatuuse ekiseera nga nina n'okugula abakubi b'emiggo miliyoni 2 nti abantu bange babakuba mpolampola babakuba mpolampola. Kakati ali wano olw'okubanga bwe yagenze Kololo naye alina gwe yakudde akyusa ebigambo ayogeramu ebiti ebirala. Kiwanda kitotwalako Kiwanda ebigambo bingi ebikuteereddwa era katubimalewo ebirimu bwe tuva ku pulogulaamu eno onepo Kiwanda tujjemu kakati seeka ng'ali wano ekisooka mu politics omuntu yenna omulunnyanja omulungi tomala kulaba ng'ennyanja emaze kutabanguka n'olyoka ojjako eryato. Omulunnyanja omulungi alengera ekire n'agamba ekyoke kijja ekyo eyo nsoke talinnyayo. Omuntu anaawangala mu by'obufuzi bwato bw'abeera. Era nze sikkiriza mu politics wakufaana kuwona nti bwe mbanga siwangudde wakiri abantu bafa naye ng'onnangiridde. Nze mu politics sigulwangako. So walaba ensoke ya ssente n'okita nakyo kituufu kati nno biri by'obadde owaana binenyewo walaba ensoke ng'essente zikoze ensoke n'ogamba wano wafiira muloge. Ensoke eyinza okuba ya violence ensoke eyinza okubeera ya yes because why do you think nti nze nga Kiwanda nyina okwetundako buli kantu konna just okulowooza nti nyina okuwangula akalulu so kiraba nola nti nkulaga nti ekyo bannabyabufuzi banti bannakigendamu bajja kutuuka ekiseera nga n'abaana abo tebasobola nagenda ku ssomero ate teri ekiswaza mbadde ndaba ennaku ezo nagenda seeka nensanga mukwano gwange twalina empalamenti ey'omusanvu nenkyalira abantu eyo ne bangamba tonaleba omusajja oyo gwe walina empalamenti yatuwa emmwanyi zino titi neyatuuka kuno okufa nga ffe tusonda amakerenda okumutwala mu ddwaliro tiyatuwanga emmwanyi zino naye nga tazikola ki nga tazisimba twalina empalamenti ya musanvu naye
kamyufu kamuke kamwabuwaza so kakati tokkirizanga mbeere watidde okutunda enjuyo mu politics tokkirizanga mbeere kutuusa ku leve eyo toddamu okuwana akalulu k'ensoke nkugambye ensoke eyinza okuba eya buli kintu kyonna gyekola naye omulunyanji omulungi ensoke agikola agibala okwogera kalulu k'enaalemu ng'owaniriza naye generally katamba gwe obadde wano mawulire obadde olaba tulinde kumaye bagamba atanatanaka yeyetonda okugonza batwogerangako bino byonna Betty laba nange mulinde ebyaffe maama nga bakyalina kukagombolola Latifu olwamumye kati ndabe simadi biki kati awo nawo kulaga nti tebali steady nti ffe batusekereranga abaffe tebanawulirayo ku level ya member wa parliament one eyagenda kati bannange navudde mu kibiina kino ngenze mu kino era olwaleero bannayuganda bategedde kibiina kye kiri ku mulamwa nabakyabanoonya obunoonya ebifo bw'abeera nga abantu bano bunaku bagamba nti bali mu struggle era balina balwanyisa nakyemalira kakati kati labayo kati nakyemalira yaluwa because babeera nga balwanyisa nakyemalira Betty wabanga yampangude nenga nalo kyemalira mwatunuze mundu kati mba mufaako ki mudabuzi mabega ntusigala nga tugobole nene Sauda atolaga naye Betty nga koze uyenga tavaayo naffe tufuna ddi ku mukisa obanti banabagati amusirika tuli mu struggle kakati mwina okumanya naddala bakwano banga ba NUP struggle esinga okuba enkulu ennyo yanyingizayo ey'omumaka bano minaku bye bateekamu musima struggle nabo balwanira ngeri gye basobola okubeerawo kati mujjeeno first of all mujjumbire enkola za gavumenti mwenyigiremu ate mumanyi nti kati ekiseera kino ebintu byonna babadde babagamba baga nti ekubalyokanga netonyanula bensisira bezenkanya emyoyo benoonyeza byabwe kakati gwabadde alowooza bulijjo nti era oliwo kale nze banze Sauda obamenya okugulu ndowooza okirabyeko bwe batuuse okugaba kaadi aga nti ate no waliwo n'ebigambo ebirala ebyogerwa nti it's about the highest bidder newadde sente bazoogere ne waffe naye nawulidde jjo mwami mutebagamba yasooka ne bamujjako 2 milioni 2 ne baddako ne bamujjako 3 nawa milioni 5 ebyo byonna ne kaadi nsasuze bulijjo ewammwe kati yes kubanga sente Betty bunaku amasente bazitunuze eno bulijjo ate nenze nesikiwakana nti wange zabaddeyo nene eri gyagaana naye abantu baga nti ekyatugobyeyo amaloboozi wegalaga gamba nti wabaddeyo sente kati basewo ne banyawo mbasaba struggle esinga okuba ey'amaanyi tunuulira ggwe tunuulire mwanyizi osimbye ezo abaana bo tuwagenda mu bintu byonna naddala bino babadde babatwalamu yo kyebipiira asima yo kya petrol station yes babadde babagamba bulijjo naddala kati nga tugenda mu kalulu genda mu kalulu togenda mu kalulu kakufana kuona baba bakuwangudde naye ggwanga laffe lina okusigalawo nga ggwanga laffe bino babagamba bulijjo baba era bannange tuna omusajja akutte kufuru eri gwe twagala okugira ebyo bikyamu kati ffena twetaaga ffena embeera gye tulimu yeemu kyetaaga okukola kiri kimu tusobodde tutya okulongoosa embeera eyo we tuli mu bintu bye tukola naye ate ng'eggwanga laffe tetulizikiriza kulimalawo so mu kaseera kano naddala nga nze chairman wa National Consultative Forum tuyina engeri gye tuyina gundi gye tuyita eya national dialogue nekisinga obukulu nti tuyina code of conduct ng'ebibiina neekwata yaffe ebigambo bitwogera nekirala ng'ebibiina byonna ebyobufuzi mu Uganda twasuubiza bannayuganda akalulu k'emirembe let's keep peace tetulina ggwanga ddala lyonna abantu balina plan B osobola okwesimbawo ng'oli independent nga bakube mu kibiina kyo naye teriyo plan B gye bayita Uganda tulina eggwanga liririmu lye bayita Uganda ku famire ya mwenzi okuba gwe kwayinako passport ne bwoneesiga passport yeeyo tejja kumalayo famire yonna tusaba tata ojja muleka mama ojja kumuleka tusaba buli action yonna gy'ogenda okukola jjukira abantu abo bonna njagala okubeebaza simanyi batumaliriza embeera yambadde ngenda kugamba nti tuwe ebigambo njagala kwebaza ayina okwongera okusabira muzeeyi waffe muzeeyi Kalungu tata wa mwanyinaze Betty nti n'abaganda baffe mwenna tubasaba Katonda bagumye ati ne taata amusuuse kuba ye Katonda
yasalawo mwebale nnyo mwebale eddala kale sikyakugamba kutumira b'emityana mbanji kantumira ab'emityana yali yetumye wota nava simanyi wova toyombye bamufubutula yali agenda tunda nju bannabyabufuzi bwe lwobeera munnabyabufuzi n'otajjukira gy'ovudde it is so bad ebyandiko ebitukubigamega nti oteekanga mu kitawo n'ennyoka ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi mu nsi mu byobufuzi tulina bakitaffe ne bamaama baffe Mityana is my father, is my mother. Whatever happens, they remain my parents. So kyonna ekibaddewo oba mpiseemu oba siiseemu musigala mwe bataata mwe bamaama mbaagala nnyo kale njagala gende wa Sheikh Taimiya naawe ebigambo byebisembayo mu ngeri ey'okukubira ekisookera ddala omanyi waliwo ebigambo nze mu byobufuzi ebinsesa Honorable Kiwanda alina wagambidde awo bannange temukkiriza abaana babatwala okwokya ebipiira neŋŋamba oba babakwese mu luumu kyeyo gye bali mu kuba bulifinga nti waliwo abajja okwokya ebipiira naye ebyo byabufuzi ze enono nga bwawagira ate abayokya zibbanka kyenjagala okusaba nga tuli wano ku NTV nja kukiddamu akalulu ak'emirembe ne Honorable Kiwanda akogeddeko buli ajja wano gatunaye tugateekateeka akalulu ak'emirembe tesuubirayo kalulu ka mirembe nga bano ba Honorable Nambooze bakireke nga buli bajja ku TV stations nze kuba mbagoberera nnyo buli bagenda ku radio kuki beekubira nduulu na mulanga eri abaana baabwe abali maki abali makomera abamu kuba bensuubira nti bakwatibwa lwa kalulu kali akaggwa kakati ojja kubeera musajja mulimba nnyo omukyala ng'omusuziza enjala wiiki nnamba naye kuno n'omugamba nti ku mulundi guno kenfulumye waka wano gwe mugole nenda buli nze ogenda kulaba ngenda kujja n'ennyama omuceere naki ekivaamu akaana we akakalukalu kajjaga taata daddi naye leero totulimba olumanya akaana kakutegeera dda nti byosuubize wiiki nnamba tembadde mu kituufu so nja kusaba nga tugenda mu kalulu kano Honorable Kiwanda bali mu gavumenti n'abakakiiko k'ebyokulonda Honorable Byabakama ne gavumenti okutwaliza wamu ekigenda okufuula akalunti kali iko ne banaabwe mugenda okuvuganya nabo emitima gyabwe okubeera nga giri tahallalu nga giri wamu kwekakasa nti abaana bonna abakwatibwa olw'ebyobufuzi ebyakalulu akawedde kana akalulu akajja tekandibasanze mukomera because omuntu bamusikwata musango gya byabufuzi lwaki temubawa bbeeru ne bawoza nga bava wabweru kuba baana nabalaba nga baana bato tebalina abamu na zipasipoti nti anadduka nja kusaba Honorable Kiwanda ensonga eyo mugirowoozeeko oddeyo museeke era kiri kyewayogeddeko kiri kyewayogeddeko nti buli abantu balondanga ki manvuuli ne basanga ne Honorable namuga gwe twalonze tekyaliyo nabuuza nga munonda ki bano abaana ng'oyagala okumanya nti n'abalonda buli tebaali bajega mukole bye mwakola ku luli muwambe musibe ne bana bala temubata ogenda kukola kye bayita manvuuli sekendi rawundi njagala waliwo atumidde Honorable Kiwanda wano mukulu wagaba naye lwakuba ayitidde ku simu yange sebo mukulu wagaba olulala bw'oba oyagala okutumiranga Honorable Kiwanda agaba ebuwama ngenda kuwa essimu ye kubanga obanga omutumirira ate baga okutumira Nambooze yesu mengadani njagala tugende wa Honorable Betty Nambooze kyenjagala ogamba byebisembayo nti omwana yayimba nti ozanyisa obudde olwaleero tufunye omujulizi ku ngeri NUP gye yawangulamu akalulu ka 2021 mu ngeri ey'ekika ekyawaggulu ng'omujulizi oyo si mulala ye Mwami Kiwanda agambye bw'ati ti okumanya bannayuganda bayagala NUP mu 2021 bwe balinga balonda bo buli kye baalabanga ekiri kwambuleera nga balonda buki era bali mu kwejjusa bulonzi ekyo kitegeeza bulijjo kye tubagamba nti basebo ne bannyaba akalulu twakawangulira ddala n'omujulizi wuuyo alabise naga nti bo buli we basanganga nga balonda ki manvuuli kati abajja ne baasi bayitawo amazima omusajja akyogedde webali nnyo Kiwanda webalire ddala tojjanga okwo genda maaso ogenda okyogera ekigambo bwotyo ekirala ensi gye baagala bakiwanda otutwalamu baagala ffeffe nnyini
twekolere amateeka ag'okutusiba. Tuli ku prison break bassebo ne bannyabo. Tewabaawo omuntu ajja okukulimba. Kakati olaba bannange bano nga bwe bagize mugire muwandiikeyo amateeka agagaana ekika ky'abantu bwe batyo okujja. Ffe tuli kimu bassebo ne bannyabo, ffe abalina ambuleera. Tussa ekitiibwa mu ddoboozi ly'abantu. Era ne mu kasengejja kaffe abantu bagenze ne bawulirizibwa era bakoze ebitundu 6 ku buli kikubi. Kyetuva tubeera shu era nga ndabula abooluganda. Timumpulidde wano nga ngamba ensonga ezaleetesaawo ewindo y'aba independent tegiriranga for abuse. Era bw'ona ogigendamu ng'ogenzeyo lwa kinyumu nga ovudde ku bantu ku ddoboozi ly'abantu ate ng'ogenda obawaayiriza nti oli ku ddoboozi lyabwe, ogenda kukyejjusa muganda wange. Nze mbabuulira bagamba birungi ki ebiri mu byobufuzi nti obudde buggwayo mangu. Emyaka 5 si mingi nnyo, muddeeyo mukole strategy buto okusinga okuwakana n'ekibiina kyammwe. Tukole prison break, tugende mu protest vote. Akalulu ak'emirembe Mwami Museveni yalina okukasalawo kabenga ka mirembe ng'akategeka nga takabbye. We are going in this election in protest. Tugenda mu kalulu kano nga tugenze mu protest nga tugamba nti okufa n'obutanyagwa. Bano ne banagenda bagamba bano babinga ffe bakola politics w'embizi ti banange nabo baddugalanga ffe. Sebo Mwami Kiwanda abantu bakimanyi bagenda kunywerera ku ambuleera bagitiikinge naye ku luno tebajja bakkiriza kujja wano kunyumya nti kululi balondanga ambuleera ate nga mwe mwalangirira bbaasi. Kale toyanza nnyo toyanzeke ambuleera mukono titwagirangirira twagirangirira era eyo oyo kyefimugambye bayitawe abenaalemu abayita mu kamyufu emukono okuva ku chairman okutuuka ku asemba wansi bonna bakutte essaawa abaagwa era eriyo enaalemu essaawa emukono katulinde ebigambo ebyo katulinde kuwokusatu kusanga obabbetanadda wala a few moments later nolire process eyo okutuukira ddala ku lunaku olw'okufulumya amannya g'abagenda okukwatira ebibiina ebyo bendera. Abakulu kabasooke bakubuuze kati oluvannyuma tutandike program ngenda kutandika ne Honorable Godfrey Kiwanda Suubi Ssebo. Abatulaba babuuzeeko. Abatulaba mbalamusizza Katonda yeebazibwe kubakuuma ate twagala okwebaza management ya NTV etwadde omukisa guno okujja okulabikako gye muli ate okubaganya ebirowoozo ku nsonga zino. Njala okusaasira mwenna abafunye ebizibu ate era n'okuyozaayoza mmwe Katonda bagoddomoddeko ebirungi. Twagala okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'abalongo ate abalangira Katonda byatuwadde omubwa ky'abazinga bwa Busoga. Tukwebaza Katonda waffe olw'ekirabo ekyo ate era n'okusaba Katonda abalangira bano bakule ate bazanye babeere n'emirembe ate n'okusobola okutwala Obusoga mu maaso. Mwebale. Ebifa ku National Consultative Forum Ssebo tuli mu bbugu muli akwetekera National Consultative Forum gwe mukago ogugatta ebibiina ebibiina byonna kati ebiwandiise mu Uganda eby'ebyobufuzi biri 27 nga bebe asembyeyo kati wa PFF. Ebibiina ebirala ebiriyo bye mbadde mulaba nga ekya Honorable Mathias Mpuuga ekya DF Democratic Front kyeyubula bweyubuzi already twakirina n'ekya Mwami Nsereko naye kyo si kipya already ebibiina ebibadde gyebiri byeyubula bweyubuzi kati ebibiina ebiri 27 buli kibiina ku mukago gwaffe kikiikirirwa omuntu omu. Mukago guno guli mu constitution bw'osoma article y'ensanvu akatundu ak'okubiri kagamba wanaabawo mukago ogugatta ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda. Kati omukago ogwo buli kibiina kisindika omuntu omu ate bwe tutuuka nga ffena tumaze okutuuka
Attorney General member ku lukiiko for National Consultative Forum, ne chairman of Electoral Commission, ne secretary for the commission, ye secretary w'omukago guno. Office yaffe eri Kabalagala amaaso ga KIU, naye nga ekimu ku bigendera ebikulu ennyo ebyateekesawo omukago guno gugatta ebibiina ebiri mu parliament bituyite bya iPod. Ennaku zino parliament yakolwa ennongoosereza mu tteeka. Twalina obuzibu ng'ebibiina ebiri mu iPod byagala okusigala ng'ebirowooza nti biri mu parliament, they're not part of the National Consultative Forum. Naye ennaku ezo parliament yakola ennongoosereza mu tteeka nereeta ebibiina ebiri mu parliament ndowooza biringa 7 ebibiina ababaka mu parliament be tuyita ebiri mu iPod oba eri represented mu parliament, then ebibiina ebirala 20 gye ebirina byo nga tebiri mu parliament naye nga biwandiise awamu ebibiina 27 kati omukago ogwo tuli abantu 30. Kati omukago okusinziira ku tteeka erifuga ebibiina by'ebyobufuzi Political Parties and Organizations Act section eya 2 egamba nti omubaka anaakiikiriranga ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament ya Uganda yanaabanga ssentebe w'omukago guno. Kati omukago guno nagwegattako mu 2025 nga nzirira owekitiibwa Dr. Rugunda mu bigere ekisanja kye nga kimaze okuggwako kati nze ssentebe era abakwano baffe aba National Unity Platform be ba vice chairperson kubanga etteeka bwe ligamba era owekitiibwa Benjamin Katana National Treasurer wa National Unity Platform yakiikirira ekibiina kya National Unity Platform ku mukago guno ye mumyuka wange ate mwebaza olw'omulimu omulungi n'entendeka ennungi ab'NUP engeri gye bamutendeka is a very fine lawyer, musajja mukakkamu, tukola bulungi nnyo emirimu newankubadde tuli mu kkala za njawulo. Kale tuyanza nnyo tuyanzeege Sheikh Time ya Kamyuka ono nno nga ye alondoola byabufuzi sebo naawe abatulaba babuuzeeko. Naku NTV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sebo nzikiriza mbeebaza bannayuganda batugoberera ensangi zino. Badde ndi wano ng'omwana mpeereza ka message bamuyita Kimuli Vincent naye ngambye kumulabira honorable era nange sebo tambuuzizzaako angambye nkulaba wano ndi busega wano ku saaloni yange sebo Kimuli ne honorable Kiwanda tuli naye wano sebo bwangaye nti ndi ku saaloni wano naye ndabira honorable Nambooze yange yabakyazizza nengamba ye omwana ono kusosola nabakyoko naye nga mwebale nnyo bannayuganda mwenna abagobera NTV Saamungu ow'ekitiibwa abwemu obulungi. Allahumma amina. Kale katugende wa Honorable Betty Nambooze bakireke abatulaba babuuzeeko. Basebo ne bannyaba abatulaba bambalamusizza negatta ku bannange abankulembeddemu ku ebyo byonna bye bawanise waggulu okusinga ennyo Katonda omulungi w'ekisaatu osobozesezza okubeera wano era atujuna mu byonna. Nange era njagala okusanyukirako abantu bakyabazinga nekyabazinga yennyini ne bantu olw'ekirabo eky'omuyiika Katonda kye yatuwadde ekyabalangira ababiri abalongo. Tusanyuse nnyo era tubasabira Mukama ababeere mu byonna n'okusinga byonna ng'atuwa Uganda etugatta awamu wakati mu njawukana zaffe ate buli omu n'asigaza ekitiibwa ky'obuwanga bwe n'okusingira ddala nga twettanira olunaku lwe tuliba tusobola okwewa enfuga eya federo kubanga yeeyiyo yennyini abalangira abo mu basobola okubeerera ddala ab'omugaso n'okusingawo. Ffe mu NUP naye era ne mu Uganda yonna tuli mu nnaku empitirivu olw'okuba nti kati tubala emyaka gyekulungudde nga bannaffe babasibye ng'ate balemedde mu makomera. Ate kati nga kirabika ng'ekkooti ezeekobaanye ng'era ziringa ezitakyaliwo naddala ng'emisango gya byabufuzi. Abantu abali mu makomera okuli omuvubuka waffe Machete ne banne nga bo bagendayo nga bayise mu kooti maasho kano Dr. Kiza Besigye waliyo n'abavubuka abaffe abalala bangi nga Bobby Yang abali mu makomera awatakyalina ssuubi era n'amateeka gonna agatakyakola kubanga waliwo amateeka agessalira
ekisooka constitution egamba nti omuntu ng'akwatiddwa ku musango ateeberezebwa nti tannaguzza okutuuka nga gumaze okumusinga nti namukyo akkirizibwa okweyimirirwa naye ate ne bateekawo n'ennaku ez'essalira nti ate bwe kinaatuukanga ku nnaku bwe ziti ate ekyo kinaabanga kiri mandatole omuntu oyo ng'olwo takyeyimirirwa n'abantu wabula kakalu kaaki kakooti bino byonna bannaffe babituuseeko ne babalemereza mu kkomera kooti ejulirwamu esingayo ey'okuntikko yasala dda nejjawo kooti y'amagye naye abo kooti y'amagye be yali erize bali eyo mu makomera nga kuliko ebikumi n'ebikumi by'abavubuka abakalamoja fe wano be tutamanya abataliiko ayogerera be bayita bakalacunas bali eyo tewali kooti gye bakutwala kuwozesa nti bali kusalira omusango tewali ne kooti zino zibeegaana ate n'ey'amagye nayo teriiwo kwe kugamba ennaku etulabidde mu ggwanga lino Uganda ng'era tubuuza nti era tulinde n'akalulu kano akalala katandike bayole n'abalala bagende beegatte ku bali n'olaba abantu nga Kivumbi Akireewo Sebuufu Edi gwe mmanyi nga Edi Mutwe Smart bwe bagamba nti bakola obwakkondo bwe bagenda mu kuziika ne babba akasimu ku munnamawulire nga bakozesa ebijambiya wakati mu kuziika awo bonna akasimu kamu naye eri bwe tusaba beyiro eno ne babaleeta ekiro nga babakunguza ne babagulako emisango emirala ti abavubuka bano bavunaanibwa basangibwa bakola dduyiro mu ngeri eringa ey'ekijaasi oba yeeruweeyo kwe kugamba ffenna tuli nkoko ya mutamiivu tukeesa lukya n'olyoka owulira ennaku nga Kiwanda yeeyanjula bwali omukulembeze w'omukago ogutaba ebibiina kale ensonga kye yali badde enkulu eri omukago ogwo okugjako ebintu nga bino naye omukago ogwo bw'otunuulira etteeka lyagwo ebintu bye guteesa byalinwanga okujja ne mu palamenti biryoke bigende mu nkola naye tewaliiwo kikolebwa kati olwaleero weebuuza twalina NGO nga bagiyita iPod basajja Banetherland bwe bagitutandikiramu bagamba nti bannange wadde mwevuganya mutuulengako ku kyayi munyumyemu dialogue mubeereko n'empuliziganya baasitukeyo olunaku lumu mu ngeri ey'ekikumpanya era ejjudde eryanyi not right but might ne bakozesa palamenti eno ey'ekumi mwentuula naye nga bannayuganda mwe yabasala ne bagamba nti iPod kati ate kifuuse nakyo kitongole kya gavumenti kati ate obuuza nti biki bye tutasobola kukolera mu National Council ate ebyokukolerwa mu iPod ndowooza eyo nayo ekyali nnyanjula anti enyanjula eno gyowulira erimu okukaaba okw'amaanyi n'olwekyo mukama wange nga mmaliriza okulamusa ku batuuliriza ennaku eyo tuli ku myoyo era etukubaganya endetedde n'okwerabira okulamusa ku bakama bange naddala ab'emukono mu kibuga kya Kabaka ekya Mukono municipality ate ne baganda bange bwe tweddire kukobe Mwami Kiwanda taata waffe mulwadde muzeeyi nva kati nsiibye Lubaga olwaleero kubanga abasawo bampisa omanya abasawo bwe batandika obbayita ne babatwala mu meeting mubayambeko mu kujjanjaba mu kubeerako byemusalawo olw'okujjanjaba nga famire nga mmwe abaasoma obusawo amin ngamba baabasoma obusawo batandika okuyitamu nga bagala muyingira omulimu gwabwe obawe ku magezi nga bajjanjaba omuntu wammwe mbeko namwe byemusalawo mumanya nti nno embeera omuntu wammwe gyali musinungi njagala okutegeeza bannange bekikwatako n'okwongera okusaba Katonda y'okusaasira kwe kubeera eri mukadde wange kale toyanza nnyo toyanzenga omulungi atulaba ku NTV programu ebigambo tebitta bwetyo bwe tugenda okutambula nakutegeezeza nti tugenda kutunuulira obulipo obuli mu kukwatira ekibiina bendera mu kalulu aka bonna abasinga obungi bwe nabadde ntandika nabategeezeza nti bw'otunuulira
olwaliro wetutuuse waneeno nga akakiiko ebyokulonda kali mu kusunsula abo abagenda okuvuganya ku bifo ebyenjawulo. Tusokedde mu process eno ey'ebibiina ebyenjawulo okufuna abantu abagenda okubikwatira bendera mu kalulu ako, era twakola amawulire mangi ne programs nyingi nnyo twazikola ku kamyufu akakolebwa mu kibiina ekya NRM. Kano nno akaabwe kaali kakusimba mu mugongo, era abantu abasinga betwaleetanga nga waneeno ku programu wano ne mu mawulire ge twakolanga ag'enjawulo ng'abantu banenya enteekateeka eyo nga bagamba nti ebimu ku bizibu n'obuvuyo bwalabikiramu abantu ne bakubibwa baavaawo na bisago ne mubeeramu n'abantu abalugulamu obulamu nga bagamba nti kyava ku nkola eno ey'okuba nti akalulu ka mugongo waakiri kandibadde oba akeekyama, naye ng'okusinziira ku kibiina eyo yenteekateeka gye kyalabanga yejja okubakolera. Ne tujja era mu programu ezo ez'enjawulo amaloboozi ne gavaayo nga gawaana enteekateeka aba NUP bano gye baliko nga bagamba nti eno yo ya mirembe, kati gwe teebereza tuli mu vetting wakati naye waawuliddeyo gwe bakuba ensambagere n'ebikonde na biki, buli omu nteekateeka agyogerako birungi byereere. Bugenza okuvaayo olwaleero nga results zitandise okufuluma, ate ebigambo nabyo ne bitandika okufuluma nga byefaanaanyirizaako ne biri ebyalabikira mu NRM, ng'abantu bagamba nti enteekateeka tebaddeemu bwerufu, tebaddeemu biki, era abaanyize bangi nnyo. Nkakasiza ddala nti mwabazze bagoberera amawulire okusinziira ku mukutu gwonna gw'ogoberera ogoberera ebigenda mu maaso, ensonga eno ogisanzeeyo. Olunaku olwaliro mu kusunsula okugenze mu maaso waliwo abantu abalabikidde mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga ye Sauda Madada. Mukyalo ono baamuyeeyezza nnyo olw'okuba nti teyafunye kkaadi, naye ndowooza ebimulabisizza mu mawulire ku mikutu egy'enjawulo ndowooza biri ebintu bibiri. Yabadde omu ku babadde basuubirwa okufuna kkaadi n'atagifuna, n'abeera omu ku babadde basuubirwa obuteesimbawo ku bwannamunigina tukitwala okujeemera enteekateeka y'ekibiina, naye n'akikola olwaleero. Kakati ndowooza y'emu ku nsonga ezimuviiriddeko okulabika, naye ebyo byonna ebyetoololera awo bye tugenda okutambulirako olwaleero n'ekibuuzo ekyo ekinene ekyokutunuulira obulipo obwo obubeeramu, kubanga tutunuulira ekibiina ne tutunuulira n'omuntu abeera azze okuvuganya mu lwokaano olwo olw'okukwatira ekibiina bendera. Abakulu bano bonna bendeese ensonga eno bagitegeerera ddala bulungi nnyo. Nendooza nja kutandika ne Honorable Betty Nambooze nga tweyambisa ku bukugu bwo ng'aludde mu byobufuzi ng'obigoberera nga bwe bitambula, naddala ebyobufuzi ebyokuvuganya President Yoweri Kaguta Museveni. Olutalo temunnaba kuluggusa olw'okuyaayaana okumuggya mu bukulembeze bw'eggwanga. Bino byonna weebiri ebyokukwatira ekibiina bendera ebivuddemu byonna byonna tubirabe ne bwe mbeera sibizzeemu bannayuganda bazze babigoberera. Wenjagala okwebuuliza ekibuuzo nga tutunuulidde obulipo buno obulimu, naye makulu ki agali mu kukwatira ekibiina bendera? Tutandikira okubanga ogenda n'owulira nti omuntu bwe bamumye bendera n'agenda ne yeesimbawo nga nnamunigina. Bwe yeesimbawo nga nnamunigina oluusi abamu bawanguliddeyo ekibiina, ate abalala oluusi ne babawangulirayo. Kakati twagala nga bino byonna byonna weebiri oba omuntu ategedde nti ne bwe neesimbawo nga nnamunigina nsobola okuwangula, ekiba kimuleeta mu bino kiki? Ebibuuzo ebyo byonna njagala obituddiremu ng'otuwa amakulu agali mu kukwatira ekibiina bendera. Tutandikira awo. Ebyobufuzi byonna gye bifa byenkana buvunaanyizibwa bwa ttiimu. Kiringanga osobola osamba omupiira obwomu n'obeera mu kisaawe n'odduka n'ogenda n'oteeba mu ggoolo eri n'ogukuba ate n'obuuka n'ogukwata. Twabikolanga nga tuli bato mudde eno, naye olw'okuba nti enteekateeka y'omupiira ya ttiimu, ekyo ky'oliko era tegusobola kubeera mupiira ogwa nnamaddala. Ebibiina by'obufuzi gye byava byajja kuteeka mu nkola ekintu ekyo, kubanga omuntu ne bwagamba nti yeesimbyewo nga bwannamunigina, era ogenda okulaba ng'akuŋŋaanya abaki abalala ng'agamba first of all wali wayimiridde wennyini okuwaayo erinnya obwannamunigina si yaliwaayo. Agenda n'abantu abakola ki? Abamusemba. Ogenda okulaba ng'alinawo driver, ogenda okulaba ng'alinawo akuba ku bibendulo, ogenda okulaba nga gamono ye campaign manager, era okukakkana nga naye tali bwomu ng'era nayo ttiimu
naye lwakuba nti eba ebesinze ku kino kye bayita individual merit nti totunuulira bulungi bwa nteekateeka tiimu eno naye obulungi buli mu nze nzekka individual ki merit. Museveni yagitutwalamu wano kati abantu bannayuganda bangi bakyagirinamu hangover naye bagamba nti enkola y'ebibiina by'obufuzi si yesingayo obulungi mu nsi naye ate yesinga obulungi kweza enkola eziriwo nti kyandiba nti si yesinga obuki obulungi naye kweza enkola eziriwo ate yesinga obuki obulungi nti enkola y'ebibiina ebingi si yenkola esinga obulungi oba oli awo naye mu ebyo ebimanyiddwa ate yesinga obuki obulungi nti abantu okubeera obumu ng'eringanga kumpi kampuni ne bajja balamuza kitwale ng'okusaza tenda okukulembera eggwanga kubanga okukulembera eggwanga mulimu munene nnyo ogutalisaanye muntu omu oba ng'alonzeronze banne ne basangagana kusangaganya eyo nti gwe bakulondanga meya nawe bakulondanga gundi naye ne basangana eyo ne bakola gavumenti so mu nkola eri ebibiina by'obufuzi gye bitambula obulungi ekitali wano ewaffe nti abantu babeera wamu ne babeera n'enzikiriza enzikiriza zaabwe ezo ze zifubutukamu ze bayita polisi nti olw'okuba ffe tuli ba social democrat tukola bino na bino na bino olw'okuba ffe tuli beekiti ffe tukola bino na bino bate ekyennaku faawo mu Uganda tetunnatuukawo tukyali mu kuzimba enkola eyo egende ng'ekula tennakula lwakuba ti amawanga gano agaffe gakyafugibwa bannakyemalira abakola ennyo okukotogera kwa institutions si bibiina byabufuzi byokka ne cultural institutions ne religious institutions ne government institutions zonna bazitta kubanga baba baagala obuyinza bubeeremu bo bokka so ekibiina ky'ebyobufuzi kyajjirira okugjawo obuyinza okubeera mu muntu omu ne bubeera mu bantu abangi kubanga ensi yeetaagako obukulembeze ne bagendera wamu ne bagaa nti bannaffe olw'ebigendererwa byaffe bino mutwesigise eggwanga lyammwe tulikulembere naye kati wano ewaffe tugasse ebintu bibiri eno waliwo enkola ey'ekibogwe ey'ebibiina by'obufuzi naye ate bannayuganda awamu bali mu lutalo olw'okwenunula kufuga bbi kati ono atutadde mufuga bbi mutwale nga nannyini komera kati nannyini komera n'agamba nti naye mu komera lyange muno mulimu demokulasiya abasibe mujja kweronderanga bakatikkiro wakulira abasibe bonna mumale mulonde n'abakulira bachaki abakulira zuwodisi mulondeyo n'abalala abakulira obubinja mulondeyo n'abalala muli akulira effumbira akulira ennimiro akulira ki kakati naye nga eno waggulu esikutteyo omusajja nannyini komera n'ogukufulu oguki ogunene kitwale nti abasibe abali mu komera muno basibirwa bwereere tebalina musango era bavunaanyizibwa okulwana bave mu komera bagende kakati buli mpalo ng'omusajja akyabasibidde mu komera buli myaka n'ateekawo nti bananga nti waliyo okulonda abakulembeze mu komera muno laba abasibe bwe beerabira ennaku yaabwe ne batandika okuwalagana n'okulwanira ennyo obwakatikkiro ne butuuka n'okubanyumira ababutuuseeko oba abayagala obugendamu ne butuuka n'okubanyumira ne butuuka n'okubeerabiza olutalo olunene olw'okuva mu ki mukomera nti singa tubadde basibe ba mugaso ddala bwe baali tugambye nti waliwo omukisa gw'okulonda anaakulira abasibe mu kkomera muno twalironze oyo omusibe nalukalala anaatuyamba okusamba akaggi tulwanyise eyatusiba mu kkomera n'abasirikale be tuddeyo ewaffe naye kaakati ate waliwo abamu abagaa nti aa tulonde anaatuyamba mu kkomera muno emmere akawunga kaleme kaawa tusaawe olujja ebiyigo bibeere birungi ng'emmere ennungi nga tebatugalira nnyo kwegamba nga tunoonya kati kamfati ya muki
ya mukomera kakati kasita mutandika kubanga bw'obeera Katikkiro mukomera oyinza okusula ne mukasenga akako n'emmere osobola okulya ey'enjawulo osobola n'okubeerako ebweru essaawa ezisinga ez'abanno wabeerawo ebirungi ebiriwo kasita ebyo biri banyumira ne mutandika nga bwe muba mulonda akulira abasibe mukomera mulondo oyo anaabaterereza embeera mbu mukomera naye n'anyumirwa nnyo kino bwe mutaliva mu busibe kati ate n'ekirala obwakatikkiro bufuuka bwakirwanire kubanga kyetwagala ku bwa kyaki twagala kyaki anaatuyamba kumenya komera twagala Katikkiro anaatuyamba kumenya ki komera ekikulu ffe twagala va mu ki kati ate raba waliyo bannaffe abamu abagamba nti twagala kyaki anaatufuulira toyireti z'omukomera muno ennungi n'akawunga kalekeraawo kaawa tuli ekyemisana n'ekyeggulu kati kasita muddamu ebyo kwe kulwanira ebifo bino nti ffe ng'abasibe mu lutalo lw'okuva mukomera ono agira n'atusuulirayo kino abantu singa tumanyi nti ebifo bino bifo bya lutalo singa bwe baba tebakikuwadde tolwana nnyo kubanga ekikulu wano si waffe ng'abaffe baffe abasoma bayibuli tugamba nti ewaffe si kuno ewaffe muki muggulu naye olw'okuba nti nno abantu abamu balowoozezza nti waliwo ne mentalite waliwo abasibe abamu be baasiba bino bya ddala ne babasumulula nga bati ebweru ne batandika n'okunyiigira bannaabwe ababagamba nga ntujja va mukomera muno tugende ne bagaaniramu nga bwolaba akakoko nga bakajja ekkuumi buno obutuuka kuno ne katuuka mu owino ne bakayita akakoko akaganda naye nga kateeso kennyini ne bwokawa lubaale takakkiriza ne bwokawongera lubaale takakkiriza bogamba nti lubaale muwongera takola bakasumulula amagulu nene kasigala nga katudde awo kuba baakasibye nnyo so Mwami Museveni okumala emyaka 4 atusibidde nnyo mu busibe muno abantu balowooza n'okulowooza nti wano weewaffe ne tutandika era babuuza nze nafuna omukisa ekibiina kye navubukiramu ekya Democratic Party nga kyakulemberwa bakawanga Ssemwogerere baatutwalanga ne mu masomero ne tusoma ne diguli tubeere abakulembeze abalungi nze ne bantwala enkozi okusoma diguli mu democracy and development studies batusomesa lwaki bannakyemalira bassaawo okulonda kyekimu bannakyemalira bassaayo okulonda lwa nsonga 7 naye emukuzo mb'okulonda okwo kwerabiza abalwanirizi b'eddembe nti balwana ne nnakyemalira ne batandika kulwana bona bokka na bokka era ne kubaawula kyova olaba abadde kamanda amadaada kati okulonda kutandisa omwerabiza nti waliwo eri oluta eri abadde kamanda mulamba naye kati olw'okuba nti obwa lodi kansala buliko omusaala gwa miliyoni 6 bamugamba banne abaliyo nti nomanyi omusaala gwa miliyoni 6 kati banka ekuwolayo esobola n'okuwola obukadde 1,000 nejjanga ebukusalako mpola mu myaka 5 kakati alowooza ekyo naga nti ate nange kati njagala nve muzigo nange atemperera abaana nange nvuge ku mmotoka laba bwe yeerabira nti ewaffe si kuno tufe tugenda mu Uganda mpya ate alaba Nambooze eyasookayo ate Nambooze ye ali ku Bwakatikkiro anyirira ate amugamba mbuno nedda gwenywerera nnyo ku wali nywerera nnyo wali ku bwakomanda tuli ku lutalo naye alaba ne Nambooze alwana ng'atakola ki ng'atalwana kakati ebyo bye bireeta oluusi abalwanirizi okusinduukirira emmeme naye ate era bwe tuba tusoma demokrasiya nga mponzika bagamba nti yes election is under a dictatorship a dilemma to a dictator nti newankubadde kale naye abissaawo afune ensonga ziri 7 nti naye ate nako kabasa gyali nti wewaawo okulonda erinakyemalira kusobola okwawulayawula abamuvuganya mbu naye ate ebivudde mu kulonda bibagatta ebivudde mu kulonda naddala nga akabbye bibagatta era emirundi mingi bannakyemalira abasinga bagudde wabaddeyo obululu ng'ate akawangudde n'ebitundu 96 n'obutundu 10%. Genda obatunuulire yonna gye bagudde
bamazenga kuteekawo kolaki kulonda kyebava bagamba nti ye kwegamba nti okulonda eri aboludda oluvuganya kulinga kambe kuliko saidi esala netasala singa bakakwatira ku saidi etasala kubagasa naye we bamala bamantala ne bakakwatira eri wali obwogi kaba kajja basala kituufu ngenda kugenda ewuwo Honorable Godfrey Kiwanda Suubi nga mmwe abali mu kalulu Sheikh olinja kumuddira luvannyuma bino byonna weebiri kubanga nina abantu era bendaba mu NRM akamwe nga kawedde nabo bagamba nti fe tugenda kwesimbawo ku bwannamunigina oba mivuye gibaddemu oba ekibiina bwekyo bwe kyasazeewo fe katugende ne bagenda mu gundi mu tribunal ne babawangulirayo kubanga ku misango 208 misango mitono nnyo egyakola kyejakomawo nga basazizaamu ekyennyuma ekyebyo ebyasooka okulangirirwa nenebuuza maze ebbanga nga nkugoberera mu kalulu kali akawedde akabiri mugumu Honorable Chibedi yakuwangula mu kamyufu tewakomawo kwesimbawo n'olwaliro Honorable Chibedi yazze munakuwangula mu kamyufu sinabakuulira kigambo kya Kiwanda kugamba nti agenda kwesimbawo bano betulaba abeetabye mu kino ekyokujja bavuganye ku bendera obulipo buno tebabulaba obubeeramu mu kukwatira ekibiina bendera gwe bwe weekengera bulipo kyobo era nalwaki tebayigidde kale kugwe nga tutandikidde ssebo ku nsonga eyo no ekisooka annual abantu bayingira mu bibiina by'ebyobufuzi n'ekigendererwa not just to participate nti katubeereyo tubeerawo mu lutalo nga my sister Betty wadde agamba ninabo bane nogamba nti nange nyina byenjawulo okutuukako ng'omuntu ate abantu bulina kubakula olunaku olumu ndoza nali njogera n'owekitibwa Peter Mayiga emabegako nasooka mu kisanja ekisookawo waliwo nabeera ku RDC nembuuza nemugamba nti twandibadde basanyufu to be appointed any time mu bifo by'obuvunaanyizibwa obanga minisita baki naye time eyita olwo time webeera nti kati time yakola ekyo ebyobufuzi nabyo biriko ekiseera nti mu kiseera kino nandibadde nkikoze kati ebintu byowulya nkati nga ku nomwanyina muwala wange Madada of course dadi we twalina mu parliament ey'omusanvu Mwami Sulaiman Madada ati Sauda Madada ate okuba naye alina bye yali abaza ng'oggyeko omusaala togeza ku Madada geza ku Kadaga lwaki ogeza ku Madada gwegeza Kadaga azimba nsonga ye naye alina abanyiivu beewuwe kati Sauda ayina byasuubya nagati bino nandibadde mbituukiriza kati kiri very painful ebibiina bino abantu tubiwa obudde bungi abamu bateekamu n'obulamu bwabwe kati nga kyebagezaako okuzimba ye group merit kubanga ekibiina bw'okibeeramu olina n'abantu abakulwanirako nga tebakumanyi salire nga Kiwanda naye omuntu obulira nti Kiwanda yali ku baasi wanze nvuddeyo nga ngolodde ku baasi era ku mulundi guno kuliko abantu bangi nnyo abaayitawo naddala ku kibiina kya National Unity Platform ng'abantu bagolodde ku manvuuli waliwo mbaka omu yatugamba yaddayo ewaabwe okwebaza ne bamubuuza nti gwe weebaza ki tanze gwe mwalonze ku ki tinze mbaka omukyala twalonze gwe bo nga bagolodde manvuuli tebamanyi nani gwe badde bagolola so that's a political party nti kati kiba kivudde ku individual merit abantu nga bagulula kati kyobola nti abantu bafiirawo nnyo ekibuuzo kyobadde obuuza okuwangula flag kuba kimanyi nti beyond ku busobozi bwe kwebongerezaako waliwo amaanyi amalala agajjirako kati amaanyi ago gamusobozesa okumusindika okumutuusa wali wayagala kati ekyokubiri tulina ekizibu ng'ebibiina by'ebyobufuzi one tulina demokrasiya ng'akyali muto mu ggwanga laffe
Kasi kigambo ekyo mukyogera nnyo democracy yakyali. Yes. Honorable Namboze kyali. Bwetwegeregeranya democracy ani alina omukuza. America yafuna independence emyaka 35 egiyise. Kati oyo tosobola mugeza naffe abali ku myaka 6. Ate n'emyaka egy'enkaaga nga mikutule kutule. Lero mbina bya bufuzi lero muri mu movement atero muzeeyo koze katwakaddayo 20 years. Mu myaka egyabiri nze natandika okubeera mu parliament nga ndi ku individual merit. Najja mu parliament mu mwaka gwa nasooka okuvuganya mu 2000 nga ndi ku University Makerere when we lost our member of parliament nga mvuganyiza ku individual merit. Kera ku macha neninya akagali kange nintandika okunoonya akalulu. Sina gwe nebuuzizaako ne bampangula nenza mu 2001 nenta nonya ku kapikipiki nali mfunye kabadi ka green ninonya akalu nempangula nima ku individual merit nenziramu kati multi party etandika mu 2006 biri mukaga netuluka tudda mukola ebine ebingi kati biri abiri mukaga bitujjo kubanga tuwezeze emyaka 20 kati waliwo nali nga Kiwanda era asobola okuzuukuka awaka nintandika okunoonya akalulu nga sinoonyeza kala yonna era obwongo bukyaliwo kati okubulwanyisa nga nti bwero tewawangudde kaadi togenda its mu bwongo kikyalimu nnyo of course kati waliwo abaana abalala bakulidde ku mulembe guno ogwa multi party naye nabo wali emabega balaba ekyokubiri tuyina etteeka lye tweyisaako nga tulaba enaku ezo ekibiina kyange kya National Resistance Movement kyafumya guidelines nga tutandika mbwera teriyo muntu akkirizibwa kwesimbawo singa oboono bwoguddemu kamyufu nga kiri mu guideline naye nga nakyo kyabwewusa because tekiri mu tteeka era nakiwakanya ku mukutu gwange ogwa exemba gamba this is tekiriyo kubanga singa oba ogamba nti oyagala ekyo kibeewo mulina okugenda mu parliament fenga National Resistance Movement fe tusinga ababaka abangi mu parliament mugende mutwale etteeka ekizibu ekikyaliwo kati etteeka lyaffe teridifininganga ani independent ba independent bakkirizibwa mu parliament ne parliament zonna world over ne parliament endala zonna ezisigadde zadefininga omuntu independent yaani Kenya bogende Kenya bakugamba nti okubeera independent ngoyagala okujja nga independent oyina okubeera ng'obadde toyina any political party activity gye weetabyemu okumala emyezi 6 before the nomination day 6 months back ng'olunaku lw'okulonda terunnaba mu bwongo bwabwe kyabalaga nti teri kibiina kisobola kukola primaries mu bbanga erisukka emyezi 6 kati nga bamanya nti omuntu yenna n'aba participatinze mu kalulu ka kamyufu mu kalulu ka primaries of any of their political party tajja kukkirizibwa kwesimbawo kati ekyo kyabayambako okuba nti omuntu asalawo n'agamba nze from the word go ngenda kubeera independent kyo nabadde Kalungu n'ensangayo mwanyaza muta Aisha Sekindi minister teyajja ne mukamyufu yagamba nja kuba independent wala muganda amemuta Bashir Sempa wa Mubende municipality nagamba nze sijja na kwetaba mukamyufu nja kujja nga ndi independent of course bayina ensonga zaabwe nekyengezaako okugamba nti lero annual okuba nti Kiwanda mbadde mu kalulu naawe olwokuba siiseemu enkana enangira nti ndi independent one of course kirimu selfishness kwegamba okuba nti weefaako gwe nti by all means nyina kugenda obasinze ayina kubanze kasita weetaba mu kalulu ako ebintu bibiri byoba oyina okumanya nti one oyina okugezaako kyonna okusooka okuba nti nno embeera eyerongoka amalirize mangu obudde obumula butuuse kuba kati nze kiringa of course nze ndi nkata nyigo wabiri nti one ogwe omukulembeze w'ekibiina nga seke member bwaba nga waliwo ekintu kyonna ekyetaaga okulongoosa mu kibiina ekyo kikuvunaanyizibwako kati obeera nga gwe sek member nga beto badda ngamba ngeze ku mama right honorable Rebecca Kadaga ne bakuwangula mu primaries z'obwa speaker ne baga nti ati seke esazewo naga nti nze ngenze mu parliament okwesimbawo nga bwannamunigina ekyo
there is something ekiba kibulamu mu nkola yaffe ey'ebibiina. Kugamba naawe obuteesimbawo kana akaseke kabadde kakunyigiriza. Yes, kubanga tosobola. Ekyokubiri nze chairman wa National Consultative Forum. I represent a party called National Resistance Movement. Ku mukago guno buli lwapika empapula ng'oli independent, that means tokyasobola ku representinga kibiina kino, because you cannot represent a party gy'otaliimu. Once you nominate as an independent, honorable oyagala gamba nti ondaddayo kuwesimbayo nati nkulaga olina ebikusiba bingi. Nze nkugambye nti ndi nkata nnyigwa wabiri. Kubanga alina akafansonyi kubanga banna abalala babikoze. Kubanga Kadaga bwe yamala okwesimbawo nga independent speaker, ate mwatu yaddayo Museke era yiyo gye yabadde ng'asaba buto bamulekeyo. Ebyo byonna bikulaga ebibiina bitakula, because already omuntu kasitajja nga Seke managa nti ekyo kyandibadde kiddako andibadde bamuga no please tokyakkirizibwa na kuyingira mu Central Executive. Lwaki tewakireeta ekyo ekiteeso nga Museke n'omugamba Kadaga va wano wakivaamu dda tokyaliwo NRM. Ekyo ngambe Betty it is the okamba tukyali I think like flaga peyala wamwe Kamuli and he came back nadamu natula Museke nadamu Museke aina avawira na nadamu ne yesimbayira ku Seke nibamuwa n'obwa minister. So there is the spirit of individual merit is still following us even paka wetuli olwaleero. Njagala kugenda wa shake time ya Kamyuka ensonga zino ozengo zigoberera sebo mwenga ababirondola ababirabira eyebbali ebirowoozo byo sebo ku nsonga eno. Okusookera ddala njagala kwebaza bakadde baffe Honorable Kiwanda ate ne Honorable Nambooze. Aidha Honorable Nambooze ono y'omu ku bannabyabufuzi bamadde ngoberera. Ebbanga limaze nga mugoberera tanyiizangako. Era nsaba abantu b'emukono okuba kwe kusiima kwammwe. By the way, John Wadenva side zerugaze yo nenkyamako ku hoteli emwawe mukono. Ne mukolako kalisachi akabadde akatono na waawo. Ne abantu baba wachi. Kirakuwa. Beba fuganti. Emukono abantu nabagamba nti bwembere MP bo bebabeera. Obukulembeze babwewulira. Bwana Anwalu esebo. Kyendaba mu bibiina by'ebyobufuzi byonna nga Honorable Kiwanda bwagambye. Tulina ekizibu ky'ebibiina nti eggwanga tto n'ebibiina by'ebyobufuzi bito. Naye ebibiina by'ebyobufuzi tebisobola kukula. Tebisobola kukula. Wabula ababeera mu bibiina by'ebyobufuzi n'emiramu egibitandisi egibiteekesaawo emiramu egikula. Buli omulamwa gw'ebibiina by'ebyobufuzi bwe gutakula abawangaalya mu pate eyo nabo tebakula. Okitegeera. Kati njagala okuwa ekyokulabirako nti bwe tutandikira wa Honorable Kiwanda NRM weringa pate n'ebiruubirirwa byayo weebiri naye demokrasi wayo tasobola kukula kubanga demokrasi akula ddi nga mutandise okuwanyisiganya ebirowoozo okuva mu mitwe egy'enjawulo. Naye demokrasi tasobola kukula nga kuva mwatandika pate n'okutuuka leero kati myaka namuli ku ndowooza ya muntu ki ya muntu omu. Ola ne Bible ne mukola ndo enawo ekisanga ekyo. Kati demokrasi mu kibiina omwo atuuka ekiseera ng'alina baakwatako ng'alina ne baatakola ki ne bakasajja fuba. Nti Honorable Kiwanda alina waatuuka nange mutufu ensonga emuluma kati ngeno gy'ayogeddeko. Aka mukyala yafuluma n'agera independent. Kati ate akomye naye bwe yagire ate ne bwa minister kati alwaliriye mukama wange. Kati ne bwe yandibadde nga asobola okukola petition esobola okuza demokrasi mu pate ye atuuka ekiseera ng'alina waakoma olw'embeera eriwo essaawa eyo. Kati ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda babitambulira lwa mbeera eriwo mu kiseera ekyo yadde ebituufu abeera babimanyi. So yensonga lwaki olaba nti omuntu asobola okujja mu kalulu oba NRM nakkiriziganya bulungi ne bagenda ne bamusunsula era ne bagenda ku layini ne bamala omukuba aye n'avaayo n'agamba sibikkiriza era ngenda kujja independent. Kakati bw'oba tuyagala kusiramuka ate okkiriza n'okutayirira bakutayiridde okitegedde kati bakugamba saawa ya kusaala
kubibyo shahade kozechi ewedde nti leka ebyo kusala tebirimu nina kuba musiramu nebyo byo kusala nga sibirimu nedda sibirimu kati obeera oyina enkwata gy'okuttemu ebintu etali enkwata nnungi ekyokubiri bw'otunuulira sayidi ey'aba Honorable Namboze Betty oyinza obutaba nenya nnyo naddala generation gye bali mu kuwanirira era Honorable Namboze nze mbasaasira nnyo nti Honorable Namboze balina obukugu naye ebiseera ebisinga ne bobeera n'obukugu bufaanagana butya naye nga bw'otambulyamu tebanna bakufuna bukugu obwo gwate omenyeka nnyo otuuka ekiseera nga wakati w'okubawabula ate gwe bagenda okwekwasa Namboze kati yanyimisizza kaadi yabadde ku NTV wawulidde ebigambo byayogedde because nti obukugu bwa Namboze kiringa bunaga nti ati nze bwe mba ndiseeka nti nyina wentuuka nga sikyasobola kusomesa primary nga bwe nagenda abaana ba primary bonna bajja kuvayo nga either nze nyiize nnyo oba bo nga bankyaye nnyo kati generation y'aba Honorable Namboze n'ekibiina kyabwe kya NUP eyina ebintu biringa bisatu ekisooka obugumiikiriza tebuliiwo ate mu kibiina ky'ebyobufuzi kyonna owatabeera bugumiikiriza temusobola kutuuka ku biruubirirwa era abaana bano aba NUP nadde nyina n'abaana benjogera nabaawo ne mbawo ekyokulabirako ne bagamba muyina ekyokulabirako omuntu ate tomukiririzaamu naye ate ebirungi ebimuliko biyigireko nti Pulezidenti Museveni yavaawo n'agenda mu nsiko nga y'omu ku bantu abaali basinga okunyoomebwa mu kalulu ka 8 yali anyomerwa financially ng'anyomerwa okumanya yali anyomerwa ne mu nnyambala teyanyumako nga Honorable Kiwanda bw'anyumye kati okitegeera omanyi yasibiranga ettayi ku kawunda suuti ekyalemesa ba Dr. Paul kumwegattako semwogerere yenfaanana gye yali afaananamu n'okunyooma ku baali bamunyooma naye olw'obumalirivu bwe yali alina yeewaayo n'akwata abantu abaali bakkiriza n'agenda bwanaani olwo kankubuulire kigambo kubeera mu nsiko omwaka gumu myaka 2 myaka 3 myaka 5 tolina mukyalawo teri ddagala teri mmere okitegeera enkuba bwetonya n'ekukuba tekyali kintu kyangu kakati omuntu afaanagana bw'atyo nga yamala ebbanga eddene weerityo ng'ali mu mbeera ey'okwerumya bw'oyagala kusinzira businzi ku TikTok oba omugirako oyagala kusinzira businzi kuteekako kyambalo ky'emyufu agamenti kati nkutwala okitegeera olina okubaako ebintu by'oteekawo nga birimu okwerumya anti kwe kwesimbawo kuno kwe bagenda bayingidde kati anti weesimbyewo okitegedde okwerumya okusookera ddala kwolina okutulaga nti agwo ate kati oli sirias nnyo bwe bakumma kaadi y'ekibiina ng'okubira mukyala w'essimu ng'omuga nti nkubuulire Mungwa bw'atyo bwageze okitegedde tikaadi twagifunye tesigifunye ate okyakola kiti ayadde sigifunye naye tulina miitingi y'ekibiina era nkyali mu miitingi nja kujja edda oyo ye muntu ali ku mulamo gw'okukyusa n'ebiruubirirwa because bino ebintu by'abano ngenda mbigoberera nnyo balina slogans 2 ba Honorable Namboze slogan yaabwe eri egi nyangu nnyo yakutegeera ensonga lwaki tebeetagana genda kusomera okusomesa abantu slogan eri emu twagala buyinza slogan y'aba Honorable Kiwanda eri emu tetujja bubawa kakati ebyo bintu byangu era badde ngoberera omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti bw'obanga wajja mu struggle muno ng'ebiruubirirwa abo byali binafu nnyo ebiruubirirwa ebyo ebinafu ogenda kubifuna mu bwangu naye bw'onabifuna mu bwangu ogenda kufundikira nga naawe onafuye nnyo bw'oba ebiruubirirwa byo byali binafu naawe ogenda lw'akantu ebiruubirirwa byo biba nga byali binafu nnyo naawe kantu kagenda kuba katono nnyo akagenda okujja mu struggle muno kakati bano abaana kye twetaaga okubategeeza ekisooka emyaka gyabwe gikyali mito bwe tunuulira omwana nga alwanira kwa kansala ku myaka 24 nena gwe nalabye badde nga tulomulaba nga tukola stories bakuta bawayiza nga ayomba nnyo mukambu because ani bagamba nti okukyusa eggwanga n'okubaako obuvunanyizibwa bw'otuukiriza eri eggwanga olina kubeera kansala olina kubeera MP olina kubeera meeya nalabye mukwano gwange Honorable Meeya ye kamwogereko owakira Mutebi Julius Mutebi mulabya ku media abaana bamuswaza leero abadde mu PF duli kati atemuyo mu DF kati yasabye mu bibiina bisatu silently
n'asaba eno bugenza okukyanga eno bamumye kadi n'akubisa ekifaananyi kya DFO kati ate bwagenza okutya eggulo ng'ali mu PFF kakati n'abalonzi nammwe muliko ekizibu omuntu nguyo ajja atya nga mu wiiki emu abazonzezza bw'ati nammwe ne mukubira engalo naye abalonzi ogamba babwereere walabyeko nga babalonzi so era bayizabanamoozi alina ensonga gyagambye nyina we nabadde ku mukolo ogumu ne bawa kansala omuzindaalo n'ayogera ebigambo nga babawo ne bwekiwanda bamukubidde engalo naye bwe yamaze n'abagamba naye nga wemutegedde kaadi yo saagifunye yabaddewo NUP naye nga ekibiina kyaffe mulimu obutali bwenkanya bungi naye nze mbategeeza ngenda kujja independent omukolo we gwakomye bamugambye vaayo miningire nti ojja kwefuula owakabi ojja independent naye nga bba ate abantu bobadde otambuliramu ng'otaddeko akofira kamyufu ate babadde bagezi nnyo n'okusinga bw'okisuubira era bano bana NUP amagezi nze genda bawadde balina ebyokulabirako ebi ekyokulabirako ekisooka kya mwana ono Umar Magala bamusindiikiriza okuva ku bwemupye Kawempe najja ku bwa mmeeya n'akubisa ebifaananyi ne bamuyita ne bamugamba naawe okutte pensa kyamu n'agayiba naye kati nze nkole ki ne bamugamba genda ku bwa kansala yafundikidde agenze ku bwa kansala mu mbeera eyo eri hambo bonna yabateebye eggoolo ne balina n'ekyokulabirako ekyokubiri kya mukulu ono Luwemba Luswa era naye bw'ati bwe yaleetaaga amalala bannange nze abantu baŋŋambye abalonzi bange bagambye agenda okufundikira ng'alina 2 so kati okutegeera nze mukono nagambye abange kubanga ekyamazima ebintu bino Honorable Ndambozi katukatandikireko ako nga tukomyewo katusooke tujjewo obubaka buno tugenda komola ekitundu ekyokubiri programu ebigambo tebita ekyagenda maaso.